Butelevu tubaniriza nnyo ku mbozi yaffe ya week eno. Mwebere ku subscribinga, ku likinga. Agagala ku subscribinga ogenda awo oba ku simu yo. Waliwo akapeesa kagamba nti subscribe. Olusi kabeera mu langi mmyufu. Okakoonako ate woomala n'onyiga obudde osobola okufuna emboozi zaffe za buli week. Njagala banjulira bannaffe abasundu section bano bebateekamu ensimbi. Enamba weziyawo ku screen osobola okuba ng'ogoberera emboozi eno ng'ate woolaba ku namba zaabwe osobola obatuukirira n'obakubira. Sundu section bano wooweza sente ziva direct okuva e Bulaaya ne zituuka direct ku mobile money y'omuntu ebitali ng'ebyalulimbwa ate neerabidde ekipapula nsobezaamu mu kino ng'ate sente zamaze dde okgenda. Kale nno w'okwatagana ne bannaffe abasundu section osobola okuweereza omuntu w'ensimbi ewatali bukwakkulizo mbu ate yeetaaga ekibaluwa kino ate network yavuddeko ate kino ne kino. Oluzimuweereza azifunirawo direct ku mobile money ye. Tulina bannaffe aba lusuku.ug. Gwayagala ogula ebintu ebikozesebwa ewaka bumonde muceere balina kombe ez'enjawulo butto byonna lusuku.ug. Genda mu maaso ku mutimbagano gwabwe oba downloading app egamba nti lusuku kweri ku Play Store osobola okugenda mu maaso n'okusayininga app otumye kyoyagala kyotumya bakikutuusaakawo nawooli. Bannaffe aba lusuku. So gwali mu ntinda ate eyo yeringa biggest test area tinda Nakawa Kampala yenna lusuku.ug. Wegenda mu maaso ku mutimbagano oteekemu nti lusuku.ug oba ogende mu App Store oba Play Store ojeyo lusuku.ug. Ogende maaso n'ogula ebintu babikutusako direct waka. Kale no munnaffe leero tugenda tunuulira emboozi abakyala ba Nuupu bazenga beemulugunya. Si bakyala nti bakyala bokka naye ba MP ba Nuupu abakyala bazenga beemulugunya. Nsonga ki? Bazenga bategeka emikolo egitegekebwa gavumenti ej'abakyala si be bagitegeka. Ejja gavumenti ekola emikolo ej'abakyala. MP w'ekitundu n'agamba nti owaaye kambeerewo ku lw'abakyala ab'ekitundu kyange. Naye ababavuganya nga baminisita kati nga minisita Nabakooba ne poliisi oluwulira nti minisita gyali nga ye minisita yakoze emikolo egije anti kati nga Nabakooba bamukuba mu kalulu ayagala kudda kukola kikuvuganya ayagala kufuuka mulungi omu nga basindikayo poliisi nti b'omukolo gwe bamanyi gwe guli oguliko minisita olwo NRM yekola ki yetegese eri ng'ejja district emikulu olw'okuba giriko ababaka b'opposition nga givugibwa nga giremesebwa. Kino kyakabeerawo emirundi 3 mukulu Kabuyo nyambako emitiyana kifo kirala ky'emumakati nga sinagenda Kalangala ekiboga ebuvuma okitegeera nga baba bubi nnyo babayisa bubi nnyo poliisi ng'eremesa. Abakyala bano kwekwegugunga ne bagamba tugenda tambula mu mirembe tugende ku internal affairs etunnyonnyole nsonga lwaki MP ku mikolo gya gavumenti ekitundu kyakiikirira bamulwanisa ne bakuba n'emiggo. Kivudde ku ekyo ku paliamenti nga babakwata mu nkwata ekyasinza okuba embi ennyo. Batambulira mu gomasi zaabwe batambula mpola bakutte ebipapula nti owange oba toyagala kukola kavuyo abantu bano bakuume ba MP tebalina gwe babadde tebaleekaana na kuleekaana tebalina gwe bayise nti twegatteko otambula nabo ebbali n'emmotoka yammwe ne mubakuuma baakasuse balinga ebinyeebwa babasika ebbeere balikwata nga abakwata gugundi ekyangwe mufo ky'okusitula omuntu n'omukono basitula bbeere lye basituza omukasuka kabangali tebafuddeyo eno bamwambudde yambudde gomasi bazisse ebikoyi birabise nti oliwo abadde tatadde na mpale munda
baba tutte babavuze paka ku gundi. Akati batusuubiza nti wiiki eno oba mu wiiki ejja omukolo oguddako guliwa Kalangala. Oguggo sijjukira bulungi kifo. Ne bagamba bagenda sigala nga bakola kyekimu. Mukulu Kabuye. Eno embeera kati erimu ebyana n'abaana. Muli mutya bannaffe abatuwuliriza. Ate ndi musanyufu okuba nga tusisinkanye olunaku lwa leero. Kaseera kabadde kayiseeko, seera ebimu ng'egyalobera Wanyindo okweggala. Wiiki ezimu ne tutasinkana. Nate ate kati tusisinkanye tuddemu tutandikire we twakoma. Tulabe ku nsonga zino nga bwe zitambudde mu wiiki. Onoolonderawo wekka gwe kennyini nnyini. Oneeronderawo wekka kennyini nnyini nga tumaze okuwa endaba yaffe ey'ebintu. Naawe osobola okubeera neeyo ate netugiwakanya. Nze kansooka ekintu kino nkizzeeko emabega. Abantu okutandika nze okulonda kw'ekinaana saaliwo. Okutandika okulaba okulonda nalaba CA. Nenziramu nendaba okulonda okwawamu mu 96. Walimu okuvuganya ba MP, President, biki ebyo bwe biti. Naye mu 95 abantu bwe baali bakola constitution abaaliwo mu CA bwe yali ekola constitution nga bagiyisa. Bagenda ne bakwata ekintu ky'emyaka. Ne bakiteeka mu constitution. Nga bagamba omuntu bw'okula amaanyi g'omuvubuka yenna atandika okuba n'amaanyi mu myaka 18 abeera akuze ng'afuuse muvubuka. Naye okulizoninga kwe n'okusalawo okwo oluusi kubeera kwa bulabe eri abantu abalala. Era ne batambuza ne bakizuula nti mu myaka 35 omuntu aba avudde mu buvubuka aba asajja kudde. Kuba aba bamusuubira okuba nga wasiza n'okuzaala azadde. Bw'aba alina kyagenda okukola asooka okulowooza ku famire ye. Ne baga nti kakati omusajja anaatandikiranga ku myaka egyo. Era n'olwekyo omuvubuka myaka 18 myaka 35 paka 35 okudda waggulu ne bakiteebereza okuba nti alina okuba omusajja. Era bw'oba tosobodde kutegeera oba tojja kutegeera. Ne bamanya nti egyo emyaka gye gy'ekisajja kikulu. Era ne baga nti olw'okuba nti pulezidenti abeera ng'akwata ggwanga lyonna alitwala mu maaso, emyaka egyo pulezidenti kw'anaatandikiranga okwesimbawo. Ne batambuza ne bagamba myaka 45 myaka 6 okutandika n'emyaka 6 pulezidenti aba atandise omuntu yenna aba atandise okugenda ng'akaddiwa ayingira emyaka gy'obukadde. Ebiseera ebyo babeera batandika okufuna endwadde ezimu ezigenda zibatawaanya. Naye atambula nazo abayakula obungi okutuuka mu myaka 75. Ebiseera ebisinga abantu bonna kiri mu butonde batandika okutoolekebwako ku magezi gaabwe, emibiri gyabwe, batera okufuna endwadde egyo emyaka obasiŋŋaana ne sukaali, kansa, biki ewe bityo, okwerabira. Ne bakizuula nti mu myaka egyo omuntu oba okuze. N'olwekyo bato kyasobola kukulembera ggwanga bulungi mu mbeera ntuufu n'okola ki? N'olitwala mu maaso. Ne bagamba pulezidenti anaakomanga ku myaka 75. Baateekawo emyaka 75 bo nga bakulembera. Kuba ffe wano mu njogera ennyangu nti mwegyo emyaka giba gya ntondo. Omuntu asobola okunyiiga n'akola ekintu olw'okulaba abantu abakikola nga ye yali asobola okikola nga takyakikola n'atondowala ayinza okusalawo mu mbeera embi. Ne bagamba pulezidenti akome ku myaka 75. Kati pulezidenti n'asanyuka nnyo kuba mu biseera ebyo yali mu myaka abalira myaka 4 tanayingira na myaka 5 pulezidenti yaliko. N'alaba nti emyaka egyo mingi. Ye kye yalabamu bano nga bagamba nti okutegeera kw'omuntu awo kubeera kutandisa okukendeera. Ye ng'alaba nti gino emyaka bwe ngiteekaawo mba mpona obote nesemwogerera obutaddamu kunvuganya obutanvuganya nnyo kuba yali atya mu biseera ebyo kuba mu kinaana baamuyisa bubi yagenda ovuganya nabo n'atafunayo kalulu n'akamu. N'afuna entebe emu eya gundi eya Crispus Kiyonga ate nga naye agifuna lwakuba nti baali bamaze okutta Amoni Bazire yali yeesimbyewo nga bamaze okumutta. Kati nga bamaze okutta gundi candidate wa DP gwe yali yeesimbyewo bani bagamba okuwa UPC wakiri katuwe ki UPM nako teyakafuna kwegamba bagigamba nti teyafunayo kalulu n'akamu baba batuufu kuba bano baba walwakuba wa DP yali afuna. Kati ng'abeera liikirira okudda nabo mu kalulu muvuganya n'agamba bomba nsibirire ebbali. Kati bwe bamusibirira ebbali ekiseera ekituuka emyaka ne gituuka ne gimukwata. N'akola ekintu ekibi ennyo okusobola okwewonya okusigala nga yeesimbawo. N'agamba entebe ya pulezidenti agiggyeko n'emyaka kati omuntu osobola okwesimba ku ntebe ya pulezidenti ne bw'obeera olina emyaka 18. Ekintu ekikyamu.
naye kimanye mu butonde bw'omuntu tukula gwe wano oyinza okugamba nti nze sikula ndi muto n'okweka emyaka wensaasirira abantu abakweka emyaka gyabwe naye mu butonde bw'omubiri gwennyininyini gwe guba gukuze ate mu mubiri obalirako n'obwongo ate kati pulezidenti ekiseera kituuka ne kitubeera ng'otuusa emyaka egy'entondo okitegeera nti n'akantu akatono ennyo okazimbulukusa ne kaba nga kanene ate n'ekyekango kino kubanza njagala nkubulire nalaba enkuŋŋaana za 96 nali mityana twalindanga bakandideti paka saa 6 ogw'ekiro tezaaliko kkomo oba musula mwogera paka ku makya kasitoba ng'olabiseeko webale nnyo kasitobeera ng'olabiseeko twalindanga naye omukulembeze bwe yagenda anafuuwa mu mubiri nga n'abamuvuganya bagenda beeyongera seba akakiiko k'ebyokulonda ne kakyusa etteeka kuŋŋaana zikoma ssaawa 11 okitegeera kyengezaako okulaga nti eggwanga tulitambuliza ku muntu omu ne tuddira obukoowu bw'omuntu omu ne tulama kwe kujja okutambuliranga eggwanga tekyava okwo bwe kyatuuka ekiseera ennaku ezaalinga zikolerwako kampeyini kubajjukira gundi ennaku 10 tulina disitulikiti 15 n'omusoke buli disitulikiti yandibadde eyina olunaku lwayo kati essaawa yalo bwe tugenda mu kalubaga nti tubawadde ennaku 6 kitegeeza otambula disitulikiti buli lunaku naye ye gw'ovuganya naye kumpi buli disitulikiti alinamu state road region asobola okugenda n'asulayo n'atadda ayina helikopita zimubuusa ng'oli ku mmotoka ebyo byonna kunyigiriza kutamwa bakolaki besimbawo nti ekiseera kyatuuka nti n'agenda ekyamala eggobe mu kibya ne bagenda bamuwangula mu Buganda region ne Busoga bamuwangula lwakuba nti ba MP babakwatamu ne babakolaki ne banyaga ne bafune ba MP ne bamukuba mu Buganda region ne Busoga n'afuna ekyekanga ekyo n'ayongera obusungu n'asunguwala naga kati tukoze tutya kati kyovulaba obukambwe bujja essaawa zino obukambwe obwo bwabaddemu yani owa Human Rights Commission ng'agamba lwaki era bakkiriza Muhoozi Kainerugaba okutambula ng'akuba kampeyini kati eyo Uganda weetuuse mbadde simugenzeeko nnyo Uganda weetuuse mbu nti serving army commander ali mu kusavinga mu magye atawummulanga akwata ennyonyi ya gavumenti ey'eggwanga n'agitambuliramu n'agenda akola ebivulu ekabaale kwegamba n'otunuulira n'abantu bagenda balimba nti tulwanyisa enguzi ekintu ekyobulimba nti musooke mutunuulira omuntu oyo emyaka emeka gy'asavinze mu magye era salale ya jeno ya sente mmeka omwezi sente zaafuna mu mubale omwaka afuna sente mmeka sente ezo zaafuna zisobola okugenda ne zikuba olukuŋŋaana ezo zaakuba ne bagaba n'ente ne basala n'ente ne balya ne bakola kino ebidongo n'abayimbi ne babasasula ne bagenda ekabaale n'ajjula obubbi enguzi etambulira awo kati goboga nti ojja kulwana n'abaana abaatwala amabaati nga waliwo jjeno w'amagye omu ataweza musaala gwa miliyoni 2 omwezi naye ng'agenda n'akola olukuŋŋaana lw'ebuwumbi 5 n'atakwatwako yensi wetukoze eki wetutuuse nti kati gwe mbadde nkyakulaga wano nti pulezidenti ebiseera ebisinga atuuka n'aba n'entondo emyaka gy'atuuka n'aba nga wantondo takyakomwako nze okutandika okufolowinga ebyobufuzi pulezidenti baamukubanga mu katyuni nga bamawulirawo bamuvumba bamukola ki bamujerega nabaga sibalinaako buzibu naye mukazi wange mumuggyemu ebyo okitegeera tabiriimu kati essaawa ya leero omuvubuka yayimirira buyimirizi ku gundi n'ayogera n'agamba nti pulezidenti yafudde n'amubika baamunoonya ne bamukwata ne bamukalakata emiggo mizibu ne bamuleeta ne mu kamera ne yeetonda nti tali biddamu okitegeera kyekyo kye bayita emyaka nti luli bwe yali akiraba nti nga ne bw'omugamba yafudde ye tannafa gy'ali mulamu ekimukwatako naye kati bw'okyogera nga n'emyaka asemberedde alaba nga gwe amututte amusse nga bwe baga nti awali omugenge tebafunyizaawo ngalo pulezidenti n'aba mukambwe nnyo nti essaawa ya leero okutuuka nti n'ebibiina by'obufuzi byali tebinnateebwa naye nga balukyamuzi bakuba enkuŋŋaana zaabwe bansubuga nsambu mu Kampala abantu basebuli bamutumba awulira ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe abantu ne bagendayo ne babeera bulungi mu kampeyini ne bakola ki ne bamaliriza ne bayimba ne bavaayo nti kati essaawa ya leero n'ebibiina by'obufuzi byateebwa naye n'ekibiina okugamba obugambi nti tugenda kuggulawo ofiisi nti Nyanzi bamukubira ekasese ekyenjojo okujula okumutta obusi just kuggulawo ofiisi
nti olwokuba bafuna ekyekango nti omusajja katutte Buganda, opposition ketutte Buganda ne Busoga, nti ate kati bwe ruddako netwala mu Western kati buli omu aba yeeraliikirira nti banagamba lwaki omulese n'abeera yeeyo. Weebale nnyo. Kati ku nsonga ya president awo wali nti emyaka akafunye entondo atiira ddala takyayagala kumugambako bw'omugambako okubwa. Kuba luli abantu badanga ku ziradio ne boogera bingi n'ogamba ne anaatuuka ewaka n'atuuka. Naye kati essaawa ya leo ne boogenda ku Facebook n'opostinga batandika okunoonya ani yayogedde ebyo tugende tumukwate. Okitegeera nti egyo emyaka egy'entondo. Kati ng'ovudde mu ekyo tetwalina ku kyalo gye nnakulira Kanseera. Twalina omusajja bamuyita Dodo. Dodo yali musajja wa maanyi nga yakulanga musirikale nga n'abaana tumutya. Era bwe wabanga olina effujjo lyokola waga tugenda kuyita Dodo ng'oweweera ng'osirika ne bwe wabanga odduka oti toyagala kukuba mpiso toyagala Dodo mumukwate mumuleete nga tumutya musajja w'amaanyi. Naye Dodo ng'alina ebibala bye ng'alina emiyembe alina ffene alina enjulu buli kitu yonna ekirungi nga kibeera wa Dodo. Naye bw'abanga okyagala ng'ogenda n'ofukamira n'omusaba bw'akikuma n'akikuma bw'akikuwa n'akolaki. Naye ekiseera kyatuuka n'alwala enjovu ebigere ne bizimba obulwadde bw'ebigere obwo tadduka tasobola kudduka kati nga neokutambula ajja atambula mpola okubatuukako. Bwe twamuzuula twatandika nga nabo bakutuma Dodo ne tumanya nti kaakati Dodo takyalina maanyi gagoba. Twagenda nga ne tumulingizaako mu kadirisa ke ne tumulekawo ne tugenda ku ffene ne wanula ffene ne kigwa ku ttaka bwe ddu. N'alyoka ayimirira mu kadirisa n'agamba baani abo ababba ffene bayikanje mbakube. Naye twabanga bagumu kubanga tukimanyi Dodo takyasobola kugoba. Era nga tukimanyi wanaaviirayo mwe nga mwetise ffene wamwe ne mukola ki ne tudduka. Era yabanga yeekulula ati nga tujjewo ffene tudduse tukoze eki tugenze. Kati ne president mu myaka bwe yali akyali myaka 5 nga mukambwe myaka 4 tosobola kubbira mu gavumenti ye era ng'akukwata n'akusiba tosobola kukola fujjo kuba abeewulira. Kati ekiseera kyatuuka ne bwaga nti nja kubasiba nja kubakuba bamumanyi takyasobola emyaka gyeki gyegyo. Kati waliwo abakolera mu gavumenti bensuubira nti ebimu tabimanya nti president yali yateekawo eddembe abantu nga bagenda ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe ne boogera oli ekimuli ku mutima ne kimukakkana nadda ewaka nti kati essaawa ya leero asobola okusindika poliisi ekwata ababaka 10 just 10 abatakubye yadde endulu abatakoze eki abatambula obutambuzi n'ebipande byabwe. Omwogezi wa poliisi n'ava eri n'akanula amaaso tegenda yavunaana omusango ogw'okuba nti baggadde enguudo abantu 10 nga batambula. Imagine abantu 10 n'oluguudo badde tebannalutuuka nabo. Essajja ne lijja gemera babadde baggadde enguudo tugenda baggulako emisango. Kwegamba nti gavumenti nze si President Museveni gwe mmanyi. Si President Museveni owa 96 yaleka Semwogerere n'akuba olukuŋŋaana Mityana ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Okitegeera nti kati essaawa ya leero amateeka gonna Electoral Commission etambulira ku NRM kyekola kyegenderako. Nti essaawa ya leero twalinga tugenda okwewandiisa nga abantu bagenda okwewandiisa nga bakuwandiisiza ennamboole n'osalawo n'oga nti olukuŋŋaana ngenda lukuba Nakivubo. Ekisaawa ekyo kyonna ekibuga ne kiyimirira abantu bonna balinda Besigye mu Nakivubo. Nti kati essaawa ya leero okumala okwewandiisa bakuyola tonava ku Electoral Commission bakuba tiya gaasi. Kwegamba president yagenda n'ayogera mu lockdown awo nti waliwo egundi abasirikale abagenda ne bakuba abantu mu lockdown n'agamba embizi ezo. Kwegamba n'atuwa ekyokukozesa ekyangu ku basirikale abeeyisa mu mpisa ey'ekitumbaavu okubayita embizi balinga bakuba abantu omuntu atudde kabala zake mu mbeera ey'ekyalo toyeebeera kasita ebanga eri mu lujja tomusanze mu kkubo bagendanga ne babakuba ne babeggazaawo. President mu busungu obw'ekitalo n'agamba embizi ezo kwegana atuwa olulimi olutuufu okukozesa ku basirikale abafaanana bwe batyo nti nali ku TV ne ntunuulira embizi Mityana mu DPC ali ku biragiro bya RPC ne RDC DPC ne ntunuulira embizi n'ekwata spray n'egifuuyira Joyce baagala mu maaso ne Kalwanga MP ow'ekitundu DPC olwakabampaane n'otunuulira neŋŋamba nti kwega mu lulimi lw'abayaaya bangu neŋŋamba nti kati olwaki tebagireeta ewandegeya ne bateekako kaamulali n'ennyaanya abali baayo ne bagiwoomera n'otunuulira embizi mu DPC n'akwata sipule pepa sipule n'amufuuyira ababaka mu maaso ku disitulikiti ennene ennamba bwekyo nti olw'okuba
district kati no ne sente ze ziteeka olunaku lw'abakyala bazisindika ku district district yesalawo wawe tugenda otegeka district y'Emityana ne council ya Nuupu baategeka gye balina okutegeka naye olw'okuba n'abakooba ali mu hangover ey'okulowooza nti asobola okuddamu okuba omubaka w'Emityana naye n'ategeka mbu agendayo kyova olaba ali ne mu ssaga z'amabaati naye ye tebamwogerako yagaana okuweweera ate nga n'abakooba namulabula yeekuba yekka Mityana district temugambangako kugenda kukwata ku ssemateeka naye ye bwe yatuuka mu kifo ky'okukolera Mityana yagenda kukwata ku ssemateeka era kyekyakuba n'abakooba era mugamba alimba n'abalala nga we bakwatangako abantu ne bakola ki ne Rosemary Senninde era namulaba mu Wakiso oyo naye ne muwa amagezi Rosemary Senninde bw'aba awulira ayagala nnyo paalamenti ng'asuubira okuddamu okukiikirira Wakiso mu paalamenti bw'aba awulira ajagala nnyo engeri gye yafunayo ssente nnyingi gye yamala emyaka ng'akiikirira Wakiso asobola okuzimba ennyumba efaanana paalamenti n'agiteekako n'akabonero nti paalamenti bw'aba awulira ayagala nnyo okubeera mu paalamenti okudda mu paalamenti azimba ennyumba efaanana paalamenti yadde mu paalamenti naye tasobola kuddamu kukiikirira Wakiso kuba be bamu ku bantu be baagamba nga Wakiso ebitundu 9 ku 10 bigamba tokwata ku ssemateeka ye n'agala baŋŋambye tugikwateko yeekuba yekka kati alaaja n'ayagala okudda kati abakulembeze ba Mityana district ne bategeka gye balina okuteeka olunaku kuba we bateekeddwa okutegeka NRM kokasi n'egenda etegeka nayo ne bayita n'abakooba embizi ya DPC n'egenda ekwata paper spray n'emufuuyira mu maaso direct mu maaso ga kamera ne tugamba nti oyo kale yakoze kabampaane waliyo n'abakooba ng'ova ku kabampaane omuntu akoze ekintu ng'ekyo ekyettima ye bamukola ki abantu ng'abo yandibadde yeetaaga okubeera uzira oba ekitali naye olw'okuba nti rigimu yebatuma okitegeera nti gavumenti yebatuma mugende mubikole tebalina kye basobola kukola ki nga anti kati akiikiridde gavumenti mu kaseera ako ye RDC abo ba RDC bakwata n'abantu abatalina yadde empapula RDC nze okutandika okulaba RDC nasookera nali ndi mwana muto nga ndi mubende eyo walingayo omukyala nga bamuyita Zerida lwa Busagala era bwe yabanga ajja mu kitundu ng'ekitundu kyonna kikuŋŋaana abantu tebeetaaga nabba ku ngalwa mpaka kujja kulaba RDC nga wakitiibwa nga ne byayogera byakitiibwa naye kati tulina ba RDC abataliimu yadde amagezi n'akamu n'akatono nti osiŋŋaana RDC n'agamba nti tamanyi na mulimu gwa mutwala ku district twalina Wudu Hussein wane Kawempe kati simanyi waliyo omulangira manyajjuuko wakako be bali mu Kawempe erimu nabyabufuzi agenda kuddamu kuba lukuŋŋaana mu Kawempe nga tamanyi na mulimo gwe gwamulondesa awo be ba RDC twalina ba RDC 38 kati tusoba mu ba RDC ndowooza basoba mu 4 kuba ofuna mumyuka wa RDC manyi ogwokubiri manyi omumyuka wa RDC owa Kawempe omumyuka tebalina mirimu gye bakola bali awo wabula bokutulawo balowooza nti ekibatutte ku district kugaana nkuŋŋaana za byabufuzi kubeera mu district tebamanyi na byabufuzi mulonde yalondebwa bantu kati ne tulowooza nti obatandikwa butandikwa twagenda okulaba kigenze wa Nakimwera ekiboga bakoze ekintu kyekimu kitambudde kigenze wa tugenda okubala ekyamaze goba mu Nakatene Asinansi Nyakato ehoyima bamukoze ekintu kyekimu neyo mu Arua side gundi mugunuza ne Uganda bakoze ekintu kyekimu ekyamaze gobi mu kibya kyabadde Buvuma abasirikale ne bakwata MP Nakaziba ne bamukuba ne bamusika ne bamwambula engoye empale ez'omunda ne zirabika ne bagattako nnyina ne kitaawe nabo ne babakuba ne muganda we ne babasiba kati n'otunuulira abawumba tuutu poliisi tukkirize nti mwe mwagwagwa wala kyababuukako mu ngalo bwe ntunuulira poliisi ya Kisembo gye yaduumira ne ntunuulira poliisi ya Katumba Wamala gye yaduumira ne poliisi ya Kayuhura emyaka egyasooka gye baaduumira bwe ntunuulira poliisi y'Ochola Nkaaba kuba njagala mbategeeze poliisi ebintu bino bye mukola kabampaane nga muliko amaanyi emabega agabavaako agabalagira mukole ebintu ebyo naye njagala obbategeeza oba nalukalala bwe mulaba kati bomu ezigenda zituliko abantu nga zitannalumanya ne Saalumanya ezaaliwo okuva emabega Carlos the Jackals batandika okukola obwa nalukalala obwo naye tebeetuliisizaako bomu ezo zitandika abantu abasinga balowooza zitandise na Palestine bomu ezo zitandika mu Algeria zitandikira mu Algeria opposition yagenda ne bateekateeka okulonda newangula bulungi nnyo akalulu bwe mala okuwangula akalulu amagye ne kakwata gavumenti ne kagamba opposition tejja kukulembera wano ne babagoba mu kwekyawa abantu bona ne bagala tunaakola tutya kwe kuvumbula omuze gw'okwesibako bomu okugenda okufa n'abantu tekyaliwo okuva emabega
mu 8 President Museveni kwekyawa omuntu omutuusa ku kisenge n'awulira ng'afa yeekyaye okitegeera nti mu biseera gy'ekinaana abantu Museveni baali tebamumanyi era tebakulimba nti abantu abagenda okwegatta ku President Museveni okulwana baali bamwagala tebamwagala naye kyatuuka ekiseera nga lyekkubo lyokka abantu lye basigazza okugenda okumamulako gavumenti y'Obote nti Obote bamukubye akalulu bulungi nnyo mu kifo ky'okula n'amaatula ewakaawe n'agamba owaaye katugende tulwanisa omusajja afuuse ekyambika naye ng'okufuna obulamu olina kuddukira mu nsiko ekiseera kyatuuka nga amagye ga gavumenti bagukwatako bajja kukutta oba ogenze mu nsiko oba togenze abantu tebagenda nti ebiseera ebisinga abantu babadde nga bagumiikiriza gavumenti nti balukyamuzi babadde nga mu paalamenti ng'ogamba era kale lukyamuzi abagambyeko nti naye essaawa ya leero wabanga women MP tasobola genda mu kitundu kye n'akwata kazindaalo n'akola lukuŋŋaana lw'abakyala ku lunaku lw'abakyala olutalina lwa byabufuzi nti muli mu kampeyini olwa gavumenti lweba yategese nti wano Kyagulanyi mu gavumenti bagenda ne bamukwatira eruwuka ogenda okumaliriza okwegugunga ng'abantu abasoba mu 105 bafu eyo ya gavumenti gye mulimu omukwata obukwasi naye njagala okubategeeza basirikale mmwe abawumbatuutu abagwagwa abeefudde ebijjolooto mbategeeza nti mu lutalo lw'eryato eribbira temuba muwanguzi ensi eno mugisindiikiriza abantu b'ekyawe namwe n'abali emabegawo okusindiikiriza abantu b'ekyawe naye ekigenda okubeerawo ffenna kigenda kutukosa kuba nawe mu balakisi tojja kusulamu ffenna kitukozeza wamu ensi singa eneetabanguka omwana owuwo oyinza okusiŋŋaana nga tajja kufuluma Uganda eno gwe nga bw'olowooza ffenna kitukwatira wamu nti njagala obategeeza nti Sudaani emaze ebiseera ng'entalo zirwanibwa ng'abantu balwanira eddafu nga balwanira ejjuba era nekiviirako abasudaani abawansi abaddugavu okweyisa ng'ensolo ng'ekatuumu emigaati batunda bulungi balya bulungi temuvugirangako mundu mu kibuga ky'ekatuumu era ng'abawarabu bamala okutabangula eno wansi nga baddayo ewaabwe abaana abaabwe basoma amasomero gagenda mu maaso yunivasite zitambula emmere amazzi ku ebiri Maserengeta yo nkyakalamu babonaabona eddafoolu babonaabona ku lw'abasajja abawarabu abaliki e Sudaani essaawa ya leero emundu bwe yabadde etulika yatulikidde Sudaani mu Katuumu kati omuntu kyayinza okusala okuva mu Katuumu okuyingira Sudaani abanga omuntu avudde mu muliro n'ayingira eggulu ate kati nga South yo kennyini nayo kati erina amateeka gayo tomala gagiyingira basabirira okudduka okukulosinga okuva mu Katuumu okuyingira South Sudaani era abasinga badduka bambuka Ethiopia badduka naye nga Ethiopia ebadde n'entalo wano ng'erwana n'Abatigre n'Abakina bakinga Katuumu batudde naye omanyi kyava ku ki omusajja Bashir yakwata Sudaani n'alowooza agitadde mu nkwawazi n'agifuga emyaka 30 n'omusobyo nani stop nga teri ayogera teri munnabyabufuzi ayogera ye n'alowooza natuuka n'okulowooza nti ajja kufa ng'afuga era mu kwenyweza n'okutya amagye ga gavumenti kuba naye yawamba Nimyeri n'ateekawo ekibinja kino kati ekikulemberwa Ddagalo kyekiyinza okumuyambako singa amagye gali mwefuulira naye ekyewuunyisa kyekyamukwata nekimusiba kati Sudaani bagitaagudde era bwe kutaabe kuwonga nnyo nakuyamba nnyo Sudaani ekkubo lyekuteera erya Libya lyeryagundi Algeria nayo yakirimuuko Tunisia yeefugibwa bwakabaka waliwo akasaaka lyawo Morocco yeefugibwa bwakabaka Tunisia yekirimu naye eri mu mbeera y'emu ekiri kye bagambanga nti egundi Buwarabu bakiyita Arabian Plague Arab Spring egenda ekkirira mbategeeza basajja mmwe abali mu poliisi abakola ebikolobero ebyo ng'oggyeko okuba bawumbatuutu naye temutegeera nnyo ate kumusinga ne ku bawumbatuutu ebyo bye mukola omuntu bw'omuleka n'agenda n'akuba olukuŋŋaana ne yeeyabya obusungu ne bumuggwa adde ewuwe n'atuula n'asirika n'omuntu n'awa n'essuubi n'agala luliba olwo gavumenti erikola ki naye buli lwe munaafuga abantu ne mubateeka ku bumbula obwo nga mulowooza mbu mukwata abantu mubatiisatiisa katukole kino omulala aleme kujjayo mutwe mbabuulira bw'olikwata esepiki y'amata n'oteekako ttule n'osukuma omuliro wansi n'oyeekera omuliro ne guba gw'amaanyi kuba wasaanikiddeko amata gajja kuleeta amaanyi gakube ettule eyiike gayiike mu kyoto n'omuliro guzikkire muli ku mata agali mu kutokota mugateekako ekisaanikira nti ababaka ba paalamenti 10 bambadde gomesi kuba teriyo omuntu ayambala gomesi n'agenda akola fujjo kuba tosobola kuddukira mu gomesi batambula mubasaliddeko ku paalamenti wenyininyini awatakwatirwa na muntu we mubakwatidde
mumaze okubatulugunya kati mutuleetera ku kamera nti babakubye mbwe Nyakato yakuta sensi Nyakato ati gwe balaze ku kamera ng'alina otukonde tw'ekikyala mtu yakubye mboto tukonde tuyakubye tututa abapoliisi bana ku kitanda enanga kaggwe ensonyi oyo omusajja ataswala emirembe n'ennaku eggulu najja ku kamera mbu bagenze naggulu balambula abapoliisi baabwe bakubiddwa ababaka kati ate kati bano ababaka bo be bakubye nga tebabagira enanga yavudde anti jjukira ebagenze mu parliament ministry ya internal affairs negambye egenda kubonereza abasirikale abo abayisiza obubi ababaka nga babakwata kuba babakwatidde mu kamera kyebyakoze okimanyi ne bidduka ne byerwaza ne bigenda mu malwaliro babiteekeko kano mbu ababaka babikubye ng'ate ffe kyetwalabye ku kamera kyanjawulo enanga mu butaswala omanyi omusajja oyo yanaaba ensonyi naye kugamba lwakuba nti sirina mboozi n'enanga naye nandibadde njagala nsinkaneko enanga nga tali mbyambalo bya poliisi nyumyeko naye ndabe ddala ebintu bino abikola lwakuba nti asindiikirizibwa oba mu butonde bw'okutegeera kwe Katonda yamutonda bw'atyo oba Katonda ye yamutonda bw'atyo ng'okutegeera kwe kwe n'avaayo mu kamera kaakati nga bw'omanyi poliisi bano bakubiddwa ababaka era ababaka tugenda bayita bajje bakole statement ku poliisi batunnyonnyole engeri gye bakubyemu abasirikale ba poliisi kale n'ofunye ekikonde n'okuba omupoliisi n'okumusamba n'omusamba nannyonnyola kweganga lowooza nti ffenna tuli bagwagwa kati ate olwo abasirikale abakubye ababaka bo bagenda bayita ddi mbu omusirikale omutendeke eyatendekebwa n'agenda ku training mbu omukazi eyabadde mu gomesi nga talina yadde akaggo mbu yakubye omubaka yabadde mu gomesi mbu yakubye omubaka ne bamutwala n'ennaggulu bamujjanja beera ali ku kitanda bamubikkulako mbu bakubiddwa mbu folo tugambe nti ebambi n'abasirikale bakubiddwa nenanga ntandise okukwata ebyatamala emirundi byeyakwogerako nti ddala kirabika bituufu n'ovaayo mu kamera n'oyogera gwe ngolowooza mbu ensi tujja kukkiriza musajja gwe lukweweesigire nali nkulaba ng'oli wanjawulo kwenanga n'onyango era nga ntuuse n'okuga nti bw'oba ogenda okuwuliriza ku statement y'omwogezi wa poliisi owuliriza ya Luuku atisiti owulirizaako Luuku okusinga okuwuliriza Onyango kuba ye Onyango alimba n'okwesekerera ne yeesekerera mu kamera amanyi okwogera ekintu n'okuseka n'aseka n'amanya nti njogedde kya busiru n'aseka naye Luuku ono mbadde mulabamukko oluusi empeke naye ate naye bw'atandika okwogera ebintu by'ekitumbaavu ebyo ntandika omujja kwegamba omanyi Tamala alina ebintu byayogera yanaga nti mu nnyumba ye alinako omulyango ogw'abasiru nti bw'aba akufulumya akuyisa mu kalyango k'abasiru oba bw'akuyisa mu mulyango gw'abagezi abaddamu okuyingira bayinza okusinkana obusiru mu mulyango ne bayingira nabo kati alina akalyango ke mwayisiza abasiru kakati ngenza n'entunula Oluuku weesigire nenga nti kakati ate takyetaaga kuyita mu mulyango munene nti naye yeetaaga mu kalyango ka Tamalaako ekkubo lyakutte mbu bagenda kuvunaana ababaka omulyango gw'okuziba ekkubo okutaataaganya entambula gw'okuziba ekkubo abantu be mwakute nga tebanabana kutuuka mu kkubo bakutaana kale kugamba omusango ogunyoonya nga teguli mutubaleemu amagezi olumu bw'obeera tolina kyakwogera ku sirika yobola Pole Namaye yasirika munamawulire buli wabaako nekyakugamba okola ki gwokimanyi nti Pole Namaye ye mumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Uganda kituufu nnyo ekyo nkimanyi naye olowooza lwaki asirika n'atayogera olowooza taliiwo yasoma amawulire ategeera munnamawulire ate nga mu poliisi mutendeke ebyekisiru tabyogerako asirika n'abeerayo n'abirekera enanga mukama we osirika busirisi newe babuuza ogamba wakiri wandigambako tujja kunyonyereza tubaddire si musango okuba nti toyogedde nti tolina kyoyogera ku nsonga eyo okitegeera si musango naye okwefuula nti gwe buli akajja konna konna ogenda kukoogerako bagundi ate mutulekeemu ensi erimu abantu abategeera abatali batamiivu abatakeera kunywa abalisoba tweyanziza nnyo butereevu genda mu maaso osubscribinge onyige pesa awo eriliko red erigamba nti subscribe oba tokoze ekyo genda mu maaso bannaffe abasundu section enamba kweziri n'ayagala okulangira kuno enamba kweziri ate era bwoba tokoze ekyo tulina bannaffe abalusuku.ug genda ku lusuku.ug ogula ebyamaguzi byonna bye weetaaga okukozesa ewaka tusinkane mu mboozi yaffe eya weekend